by not done. Bobanga oli eyo ng'olumirwa omulimu guno toyingira kivulu kirimu fujjo, toyingira kivulu kiri disorganized. Ekikosa press conference eno lwalero kuba rules and regulations na stand yaffe nga bapromota abataba bapromota mu ggwanga bwe tuyimiridde. Ekiwandiika kyavudde wabakama wange Abitex ne Balamu kyagambye tubaanize buli muyimbi ayine eggaali mu nsi. Gavumenti ya Minister Balamu yesinza okutusibako abamenyi b'amateeka. Wadde minister ali wano mu maaso gammwe, naye Uganda Police Security Organs bayina abaana n'ebyana. We want to fight that act. Tuvumirirwa ekikola ekyo. Njogeddeko n'abakulira police mu Uganda on a serious note. Njogedde n'omukulu akulira CMI, njogedde n'omukulu akulira crime intelligence, njogedde n'omukulu akulira basaidi ne bangamba they are handling. The only solution gye tugenda okukola nga ffe abanaku be bakubye mu nkuuka tugenda kwerwanako mu busobozi bwaffe ng'abanaku. Bino tubijjemu Katemba, tubijjemu tulokwa Balamu muganda wange mukamanyi wange bakuba abantu mu nkuuka police yavayo na statement. Tali kintu kiruma ng'oli mutegesi wa bivulu ne babba omuwagizi w'essimu. Bapromota bangi abategeka mu Uganda ne batagenda mu bivulu ki? Mu bivulu byabwe. Naye omuntu agamba nti Balamu bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo, Abitex bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo, Balunywa bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo, tujja kuba ne security. Bwe bakwata omuntu ne bamukuba mu kivulu nga kitegekeddwa Abitex, bulandi ya Abitex yebeekola ki? Tuwoninga Uganda Police tubawadde ennaku 5 bwe batemusobola kudismantlinga gangisi zammwe tugenda kuzejjirawo. Era Alien Skin nkugamba togeza n'osiba palaso nga bwe nakusonyiwa ng'okonye emmotoka yange oba wajja kunzita, nga bwe nakusonyiwa ng'okonye emmotoka yange emakinde ne palaso musonyi kwagowa mulumbi ebuloba. Nange nafuna revenge ku mutima lwakubanza am uneducated person ate nze kabaka wa gangisi mu Uganda ze sobola okunona palaso waali sobola okunona Alien Skin waali mu dakiika 2 ne bamundeetera. Lwaki tublaminga Alien Skin nti entalo eze zikosa bawagizi tezikosa bayimbi? Singa yasanze palaso ng'ali yekka n'amukuba teri yandi kunyonyeza Alien Skin.